Rema Namakula aina mukwano gwe bamuyita Evelyn Namulondo. These two have been besties for a very long period of time. Way back when Rema achali mugagamel, Rema nava mugagamel nagenda nafumbirwa Eddie Kenzo, bwe yavewo Eddie Kenzo nafuna Dr. Hamza. Evelyn Namulondo has been there for Rema, and Rema yavayo nabyogera ku kivulu kya Evelyn Namulondo ekyali ku theatre La Bonita. I think it was around August. Was it the 15th of August or 3rd of August? One of the two dates. Now, Evelyn Namulondo amanyikiddwa ng'omuntu omusanyufu era nga she is a social media flick era ng'olunaku olwaleero avuddeyo n'atulaga Maamawe. You guys, do you know the mother of Evelyn Namulondo? Mugenda gwawo ekigo because she has gone ahead and revealed us to the mother. Atuwanidde Maamawe nga bwanyirira era wano ku mukutu gwa Uganda Mukamooli tetukoze ensobi yonna, tuvudde n'otubalira Evelyn Namulondo ng'atulaga Maamawe ebyaddala. Oba Maamawe ki agenda bitunyonyolola era gwe guno omukutu gwafu gumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Don't forget to subscribe, guys. Subscribe so as not to miss out on stories that we do upload in here on a daily. Over to Evelyn Namulondo. Yengo mumwe gundi nnyo. Omusmandidde nnyo. Nenga mweyagala mutya, hope muli fine. Waliwo omuntu gwe njagala obaleetera ku live yange just to say hello to you guys. Era mbadde wano ne mugamba you don't want mommy. I can't believe. Tugambyeko bantu bange to say hello kubabuuza. Where's mommy? 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 Auntie? Nsaba kumpitirako mami ajabuze ku bafaani bange. Oh, thank you. Mami, how about my shirts? Neso kumpitireko ku mami, please. Mami kaba muyite ajabuzeeko ku bantu bange. Nenga bane network eri eti, I don't know. Network eri nungi oba bannange. Simanyi kyengenda kola network lumu. Naye gambako ola ku Lwokutaano luno ffenna tukwere wa David Lutalo tugende bambi tumuwagire tugende tumusupportinge. Omwana ayimba nja ayinaye David mulabe edduka eggulo nabaddeko naye like sometime netunyumya. He's my good brother also. He's my good friend. He's my good bro. And nemubuuza David obugambo bwoyimba muganda wange obujjawa. And he's a quiet guy. He's a calm guy. Like tosobola kikiriza nti ayiyibba ebyo ebintu era bannange Mukama agaba talents abantu nga balina ebitono. Akayimba nazeemu nenkawulirizaamu ako kannaalunge naye nga bulimu obugambo obusensa. Lega muli mutya ate naffe ku Lwokutaano ku La Bonita gye tuli Ebonzi. Okay, kale neyanza but muli mu shades zange. Waliwo ku juice? Owaaki? Oh, emichungwa nina alsal. Zijja kunnuma njagenda njinywe nsooke mbonebere nazo. No. Ate fruits. Yeah. Thank you. Nesi bingi kati ninnyo. Omusajja ki? I love your natural beauty, black color. Yes.
buli mutya muyagala mutya bane Rocktown luno ku Theatre La Bonita tulina Ebo S La Vida tugenda beera ku La Bonita tusooka ali ku La Bonita olumala okuzanya we kati chu tusubire wa David Lutalo ne David Lutalo ku Rocktown luno jali bannange naye tugende tumuwagire ate bwe tuva straight to La Bonita. Hey, Gakumi waliyo mwana muwala gwe bayise Sophie Kachapiso. And then wetumala nga 10 waliyo Miki bane mje mu supporting mje muwagire mtabani wange Miki TikToker si Miki wine ono Miki wa TikToker Miki oyo Miki seems too funny nga 10 ogwe 11 agenda beera wali ku Theatre La Bonita okuyingira 25,000 tebo ya kakadde andi Miki kye yangambyeko ne kurokuna agenda gaba ettaka kurokuna ku macha sponsor be bagenda kugaba ettaka kurokuna era mubeere ku live ya Miki seems too funny kurokuna agenda bagaba ettaka bane mubeereko abalungi mubeereko mwewangulire ettaka nange ngenda baako maama we nange maama we njagala ettaka eryo zaata lyagala then aliyo nga 10 then mushoye agenda gaba boda agenda gaba akagaali ne mushoye ya Miki mulimu ebintu ebyewunyisa bingi mulimu ebintu ebyenjawulo bingi era bambi mukama kyoyina omanya abeera mu blessings nga 10 ogwe 11 muje wali ku Theatre La Bonita the best of Miki seems too funny muje mu supporting nange Namulondo njabaawo mu nju nnyo njabaawo mu nju muje bambi mumulabe nga abalaga talent ye takoma kuno ku TikTok takoma screen muje mumulabeko live on stage bichi byakola muje mumulabe abamu bagamba oyo Miki tasobola stage ne ku rehearsals mwana kye nalabye oyo gaya alina talent you people babbirako muje mubeewo abayimbi bangi nnyo bamwerekedde buli kimu gulugulu ku sound kuliko Steve Jean bana ate Steve Jean mumumanyi Uncle Steve Jean mumanyi kyakwatamu kiba kandi Namulondo yeetaze okulyako okusanga naye bannange Katonda anoonya wanvumira naye kale mwana gwe you look beautiful my lady. Oh, thank you darling, thank you Jennifer Pito. I love you so much pretty without makeup visit me. Yeah, mwana makeup tanyumira muganda wange makeup bwe muteekako mba nina ekisolo kyenfaanana so saba afaanana kisolo naye nga muli mutya Tuesday batuteetya mweyagala mutya nange wandi wano mbadde mba missinga ne ngamba ate siyinza fawano eno nga sibabuzizaako ne mami wange very soon agenda kujja na surprise ngenda gira surprise tada so soon agenda bali wano ku kamera kazo babuzaako but you look nice natural. Thank you so much Nyanza anti tompadde bingi naawe akabakuli kangi mpaako obutono aiswe oguba kuli kunene mpaako katini sweet obuzeeko nono oba ayagala ku fruit muweko ezo zompaga banyaako muweko. I love your style and your way. Thank you, beautiful. You love my style. Oh my God. Omwe mwana wagamba I love your style. Yeah. Whoa. Evelyn, what was some international guy akunonya? Hey, what international guy? Bane mumungambe wendi nange njukira international ndi mu Kampala. Oh, Nyanza. Ne omwana muweko. Banayize gumula abalabirira nze abalungi njagala ndye nga mwoyo munyumirwa jukira omulimu gwange ogw'omutwe kulya bana ebiwooma see you guys. Miss One chosen blood. What was it? Come and say hello to my fans, mommy. Ojo bewaze no bewaza jukira ne kushare yange tewaliwo.
Let something down, bambi, where would it? But you come this side. Mwesana ne chosen blood. Namwe chosen blood is my brother. Never nabana balina fuddo. Mwesana chosen blood is my brother. Yegwe munange nange yenze muno bama nena banaye you people twongera okupushinga akayimba kaba Bent Boys guli automatic twongera okupushinga olimba lw'abaana balenzi abasinga okunyirira Kampala B2C ngenda zenino kugenda ngenda now B2C bali well, some international guy akunonya, he says he sends you message but you don't reply. Agisindisewa ku TikTok yange amanya ge 5 oyo mwanya ali international bamumbulize ne mungabire nange ndi international Kampala nenga bannange twongere n'okukola akayimba kali eri tonight challenge bana bakola challenge oba balungi bokka kati gwo mubi oba otya naawe okola ka challenge oba okatya noga nfudde nze bwentunula abali mu kayimba ka Rema abaana balungi bazibu abaana banyirira nsaba ku toothpick chaka waweru wanyogoga kubanga excuse me, some serviettes. Auntie Sago serviettes. Serviettes. Yeah, my son is very okay. Mulungi nnyo. Saza. Tada, that's my mom. Ne mami onyirira nnyo olimba. Mami onyirira nnyo. Kajjane n'ababuuzeeko nina surprise yammwe. Ne mami, I feel pain. Omutwe guba gunnuma. I don't know why. Oba weather. Maybe weather. Nga we nabadde mu AC nga binnuma. Hey. Mugamba mutya bafanzi ba Namulondo. Bafanzi ba Namulondo Ivrini kankulekera bafanzi bagambye ekimani mami jangu waneno bagambye Irene Kajambo. You say hello. Hi. Hello. Nange nsanyuse okubalaba. You know guys, my mom teyali mu ggwanga. Hey, Renina show ya. Bannange by the way. Webaza abantu bagamba. Bannange mwebale kuwagira Namulondo waffe kusiya talaboni tamami mwebale kujja mu bangi.
nali musanyufu nnyo nga mbiwulira naye bambi saali mu ggwanga nga sina kyakola saaliwo naye nga nali nina okubeerawo naye ng'omutima gwali eno naye nga mwebale kujja mu bangi mwebale kumwagala ya mwebale kumwagala bambi mwebale kugizaala bonita bannange byebyo mami baletedde surprise bagambye surprise owengabi mukimanyi abamama wange bebengabi abo bebanzaala abo bawininwaje abo bonna abo babeera bamami bange